No, my sponsor has no problem. My sponsor is very, very good. I was also good, but I think it's about serving Jesus as my personal savior. I'm going to serve Jesus in my country, Uganda. Kadama TV kojamate Kadama oyo ngenda bakulengira ka video ke kamaleyo wanjagade mawako ka sample ka video yako kafuluma ke mabega ka video kafuluma ke mabega eddako kaleeserwa kuba nti Kadama yennyini yagamba nti agenze kusaavinga Yesu ate yennyini ye Kadama yennyini ate alaga nti ayagala kukomawo Saudi Arabia. Njagadde okalaga video eno bagambe nti bw'obeera ogenze okukola ng'ovudde Uganda ddala nti oyinuuyiridde ogenda kukola mujje omuzannyo mu bintu by'okukola. Bw'oba omanyi nti ogenze kukola gezaako olabe ng'ofaayo, gezaako olabe ng'ovaayo lwa mbeera embi gye babeera bakuyisizza mu nnyumba eyo. Tomala budde bwo kugamba nti genda Saudi, Dubai, Oman, Jordan, ensi zonna z'oba ogenzeeko ne bwe zibeera za Europe. N'otuuka eyo n'omala ebiseera byo, n'omala ebiseera bya banno, n'owettera future ey'abaana bo ne famire yo. Teebereza ovudde e Uganda ogamba ogenda kukola, n'ogenda okole, otuuseeyo sigamba nti bakuyisa bubi. Manyi waliwo vidiyo z'olaba nga baaseetinze Kadama ne bamugamba yogera, naye bw'otunula ne ku feesi ya Kadama ono mu butuufu olabira ddala nga alabika nga atalina kizibu. Manyi waliwo omuntu gwe bagamba yogera bigambo bino na bino nga vidiyo gye twabawaakaawo ng'olaba Kadama kirabika bamugambye bw'otoyogere bino oli mu hot soup. Naye gw'ogamba otya nti nno genda kusaavinga Jesus, ogenda kuweereza Yesu. Wava e Uganda wali tomanyi nti Yesu gy'ali? Wali tomanyi nti no Yesu gy'ali? Lwaki tewagenda mu kyaki mu kifo ky'okusaba okugamba nti nogenda okola obwa Kadama? Nti tulina okutunuulira embeera zino ne tulema kutunuulira ku sayidi yaffe yokka. Kati teebereza Omuwarabu aba yakuteekamu ssente okuleeta awo, olowooza oba toyonoonedde banno, oba toyonoonye erinnya ly'Abakadaama bava e Uganda. Ate gw'ogamba nina something spiritual nti olina emizimu egyo egikukwata, olina ebizibu bya mizimu ky'oba oyagala kubeera ng'okomawo Uganda, ate yeemu nti oyagala genda kusaavinga Yesu. Ddala mu butuufu tubeera feya? Vidiyo eno nga bwe mbagambye yaddako kimanyi aba muyinza okuba mwagiraba oba mwagirabye, abamu temugirabangako. N'ebintu tubireetanga ebyokuyiga. Kaakati ogenze e Uganda ekunyiga, omanyi Uganda eno eri fane. Ogenda e Buwarabu n'ogamba mbonaabona era nkola biki biki, naye wiikisi bbiri ng'otuuse wano e Uganda zokka zikumala okugamba nti ezizeeyo mu Buwarabu gy'obadde ogamba nti oli mu buwambe obonaabona. Nze omuntu gwe nzikiriziganya naye yekka okukomawo e Uganda ye Kadama ng'obadde ofunye ekirwadde ne kikulumba. Oyo Kadama nzikiriziganya naye, era nzikiriziganya ne Kadama atoloka mu nnyumba ng'otolose olaba embeera yaawo, ekisajja kiboosi kyagala kukweggala, baagala kusaddaaka, toloka mu nnyumba. Ate bw'otolokayo genda okole owalala, todda na Uganda. Uganda wookya. Njagala mbabuulire nti ojjukira bwe wakwata olunaku lwe wagamba nti Uganda eganyika ŋŋende ebweru, ŋŋende Saudi nkole. Kaakati manya nti ate kaakati eri times 2 newe wagireka. Naye tosobola kudda awo n'ogamba mbu simanyi nkomawo Uganda kusaavinga Yesu. Osaavinga Yesu towamulekayo, wali tomanyi nti gy'ali. Lwaki tewagenda mu kyaki? Amakyaki gye gali abaagala ba ashazi, waaligenza eyo n'ogenda mu kyaki ne tumanyi nti gweweereza Yesu. Kaakati kiki? Lwaki kaakati oyagala kukomawo Yesu ate lwaki omuvuddemu? Kuba ebbanga eryayita wagamba okoma okusaavinga Uganda, okomawo Uganda kusaavinga Yesu. Ngenda baleetera ne vidiyo eyo omuwala ng'ate ayogera, kubeera bazzeemu ne bamukwata ne bamugamba lwaki kaakati ate oddayo.
mumaze okusaavinga Yesu tujje omuzannyo bannaye mu bintu by'okukola. Yesu naye bamala omusaavinga kati osaavinze Yesu avuddewo. Bw'oba oyagala kusaavinga Yesu beera ng'eyo ate Yesu agambangako nti n'oba onsaavinga tolina kukola. Be bantu b'osanga mu kyaki nga talina mulimu wabula ate ayagala okuwaayo 1/10 kati 1/10 nga tokola ogenda kijjawo. Ne bw'obeera Buwarabu gwe wegalire mu nnyumba yo kasita tokuganirira Muwarabu ng'osaba. Wegalire mu kaluumuko osabe. Era Yesu wajja kuba akuwulira. Ekifo kyonna ky'olimu Yesu aba akuwulira, ekifo kyonna ky'olimu osobola okusabiramu. N'Abasiraamu gye bali mu Italy ensi z'Abaroma ezo gye bali. Naye nga sigamba nti najja gamba nti kati kankomewo e Uganda mmale okugenda simanyi nsaalire nabbi. Abeereyo mu luumu ye n'asala bulungi n'amala eswalaazi 5. Bwe ky'oba okola toteekamu kajanja. Yakati kane Uganda abamu ke bakola omuntu n'owoggana n'oyimba n'okola kisaba kintu obuwoozera Yesu akuwulira. Kuba omuntu gw'otamanyi nti Yesu ali awo oli wali ne bw'owoggana obeera tolina kyojja kubeera ng'ofunamu. Gwe saba bulungi, fukamira wansi oba ku buliri bwongaawo, saba mu ddiini yo yonna. Kuba zino eddiini tuzisanga busanzi ku nsi. Gwe ddiini gye baakuzaalira mu gy'oba obeeramu. Lema kukyankalanya kikambo ate nze nvudde mu ddiini yo ngenze mu gundi ate bikino obeera mu ddiini yo osaba. Ky'osaba Katonda ajja kikuwa. Ffenna tusinza Katonda omu. Saba bulungi Katonda ajja kuwa ebyo. Naye akati wava e Saudi Arabia ng'ogambye nti ogenda simanyi olina ebintu ebiri spiritual ogenda kusaavinga Jesus okomyewo e Uganda kabanga kayise ate ogamba oyagala kuddayo. Oddayo okukola ki? Vidiyo eyo ngenda kugibaleetera. Kadama yo omusemu Kadama ngenda kugibateerayo. Ate yagamba ayagala kukomawo. Nze ng'ogomba nguyita muzannyo. Olina okusalawo ekintu kimu bw'oba ova e Uganda. Ogenda Buwarabu kukola, manya nti ogenze Buwarabu kukola. Bw'olwalira mu nnyumba tebakufaako, toloka, toweesiba mu nnyumba, vaayo. Naye nga okuva e Buwarabu ng'okyali mulamu n'ogamba simanyi odda Uganda, todda Uganda. Sigalayo, waliwo n'ebiyumba ebitoloza abantu, mugende eyo, mukole, mwagenda kukola. Gezaako okulaba ng'otoba. Oleme kudda Uganda nga tewali kintu kyonna kikuluma. Vaayo nga waliwo ensonga nti butuufu ndi mulwadde, nga waliwo omuwala we gwe nalabye nga bazizza omukono gwonna gwasanyalala. Oyo abeera mutuufu okomawo. Naye gwe okomawo otya Uganda mweyagala kusaavinga Jesus? Tekibeera kituufu n'omulundi n'ogumu. Obeera oyonoonera banna abatannagendayo n'okubeera nga batulawamu nga batulamamu ebituli. Si kituufu n'omulundi n'ogumu era tukivumirira. Bakadaama bava e Uganda ng'ogenze kukola ate n'otuuka eyo n'ensonga ezikujjawo ne zibeera nga zifaanaganako n'ez'omuwala ono oba Kadama ono omukyalo ono omukazi ono. Your name first. I'm Chomdisha Angela. As per now, I'm in Saudi Arabia. I came to work here. I have 5 months in Saudi Arabia, and I can no longer work because I have myself problems. I got a feeling I have to go back to Uganda. What is the problem? There is no big problem. Yeah, what is the big problem? Inform them. What is the problem? What exactly is the problem? The problem is that I got some spiritual problems, so I cannot stay this side. Spiritual is the problem. We like to, if you don't like this sponsor, your now sponsor, we can find a new good sponsor for you. If you like. No, I don't like any other sponsor. I just want to go back to my country. Your sponsor is good or with you or not? No, my sponsor has no problem. My sponsor is very, very good. I was also good, but the thing is about serving Jesus as my personal savior. I'm going to serve Jesus in my country, Uganda. You take all your salary. No problem about your salary. I took all my salary. Okay, thank you.